Mugamba mutya abali ku channel yaffe tibwa Chaiti YouTube channel yaffe olwo wano munnaffe wambuuzizza nti waliwo eddagala lisobola okuyamba omuntu okuwangaala. Eddagala eryo weeriri eriyamba omuntu okuwangaala. Ng'eddagala eryo gwe kennyini gw'olina okwefaako. Obulamu bubeera ng'obufaako. Abasinga temufa ku bulamu bwammwe, temwefaako mmwe nga mmwe. Ebiseera ebisinga gy'onaakoma okubeera nga teweefaako kikuviirako okufa amangu, kikuviirako okufuna endwadde ezikulemesa okuwangaala. N'olwekyo ebireetera omuntu okufa amangu ebimu ku byo bye bino. Kankubuulireyo ebimu ebigenda okukulemesa okuwangaala gw'abuuzizza ekibuuzo kino. Ng'ekisookera ddala bw'oba omanyi nti oli munywi wa sigala kigenda kubeera kizibu okuwangaala, kale bw'onaaba owangaddewo ogenda kuwangaala n'endwadde ezigenda okukumalako emirembe. N'olwekyo sigala kye kimu ekyasinze okukosa obulamu bwaffe ne kikuleetera obutawangaala n'ofa mangu nga sigala oyo mubi nnyo. Ekyo mbabuulira. Ekyokubiri, omwenge. N'omwenge gwennyini nagwo kye kimu ekyasinze okunafuya obulamu bwaffe ne kikuleetera okufa amangu oba ne kikuleetera okufuna endwadde ezigenda okukusumbuwa paka okutuuka bw'onaafa. Omwenge ogwo nagwo si mulungi. Ebitamiiza byonna ebyo, mwenge, njaga, sigala, bye bimu ebinafuyiza obulamu bwaffe. Kijja kuba kizibu okuwangaala ng'okozesa ebintu ebyo. Emmere gye tulya bye bimu ebituviirako okufa amangu oba obulamu bwaffe okukendeera, okulwala endwadde ezo ez'olubeerera. Emmere gye tulya nayo nkulu nnyo. Mu byokulya tunuulira nnyo boyiro. Boyiro oyo mulungi nnyo. Bw'oba osazeewo okulya kakoko kaliire mu boyiro. Bw'oba osazeewo okulya ku kyennyanja kiriire mu boyiro. Bw'oba osazeewo okulya kanyama kaliire mu boyiro. Kigenda kukuleetera obutafuna ndwadde ezo ezisinga okukosa emibiri gyaffe, kituviirako n'okufa amangu, okugeza nga sukaali. Kati sukaali yekka nga yakukutte, empekezo z'obeera omira buli lunaku, ekyamazima omubiri gwo gubeera gunafuwa. Kiba kizibu nnyo okugamba nti ojja kuwangaala okaddiwe nga jjajjawo bw'omulaba. Kijja kuba kizibu. Beera nga weefaako. Bw'onaaba weefuddeko mu nneeyisaayo kijja kuyamba, ojja kuwangaala bulungi nga bw'okyagala. Ekyo nkubuulira. Ekirala ekyasinze okunafuya obulamu bwaffe kyekyo eky'okwewa emirembe. Si kirungi kubeera nga weewa emirembe gisusse. Kwegamba omubiri guno obeera olwawo gukozesa ku exercise. Bw'onaakozesa omubiri gwo n'obeera nga teweewa mirembe, kijja kuyamba omubiri gwo obutafuna ndwadde ezo ezinafuya emibiri gyaffe. N'olwekyo gwe wenna ayagala okuwangaala ng'oli mulamu, kijja kuva ku nneeyisaayo. Bw'onaaba weeyisizza bulungi, ekyamazima ogenda kuwangaala bulungi nnyo. Ekirala, mwemanyiiza okulya greens, mwemanyiiza okulya obutulo bukatunkuma bulungi nnyo. Bw'oba ogenda kulya ekyenkya liirako greens oba liirako katunkuma. Ekyemisana teekako greens oteekeko ne katunkuma. N'ekyeggulo, ekyamazima togenda kulumbibwa ndwadde ezitera okunafuya emibiri gyaffe singa onaaba weeyisizza bw'otyo. Ekirala, ebiwoomerera beera ng'obyesonyiwa. Naddala ebyo ebyokunywa nabyo si birungi. Ebiwoomerera byonna okuggyako nga gwe weekwatidde ng'akatunda ng'ako n'okeeyengera wali eri, toteekamu sukaali n'obeera ng'okanywako oba okanuuna obunuunyi oba okulya ku mucungwa, ku kikajjo, ku ffene, ebituutuwa ebiti ebyo ebibala birungi nnyo okubeera ng'obiteeka mu mubiri gwo. Naye bino ebyokunywa ebikolerera ebyo si birungi mibiri gyaffe. Beera ng'obigenderera nnyo. Okutwaliza ewamu oteekeddwa okwefaako. Bw'onaaba weefuddeko, ekyamazima ojja kuwangaala bulungi nnyo. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778784 emu yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe tibwa Chaiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.